Ali TV banyiza kade kano mwasi mutya muri mutya banyiza esaawa eno endala wano n'amawulire Ali TV banyiza n'amawulire gaffe amalungi agatwinisa subscribe ate ompene video no kalaki banyiza Ali TV banamawulire agaba gatweninga esaako updates n'ekubira manya katekera Uganda agenda mu ggwanga lya Norway ggwanga lya Bungereza ggwanga lya Switzerland ayinza kwaleka asekana wafuuka osana okubakuliza okubanga abali ku side ya Buganda obanga kale balikirawo okulabika nga bavoola obwakabaka bwa Buganda n'okwongeramu omutima ogwagala Buganda. Tugasinga okwewulisa obwakabaka bwa Buganda bannayuganda abasinga batabukidde Katikkiro wa Buganda bali ku mukutu gwa Facebook bataddeyo posti Facebook page ya CBS Emmandu nga Katikkiro wa Buganda agenda mu ggwanga lya Bungereza. Abaganda abasinga beebuuza ni Katikkiro kiki ekimu ekimuzanga kabaka Katikkiro kugamba Katikkiro musota Katikkiro musota era bannayuganda basinga balumiza bagamba nti Katikkiro wa Buganda alina kyamanyi ku bulwadde obuluma kabaka wa Buganda. Katikkiro essaawa zino agenda mu ggwanga lya Bungereza. Bannayuganda basinga beebuuza kiki ekimuzunza nga kabaka mulwadde. Jjukira omwezi ogw'omwenda nga gutandika oba nga guggwako basuubira okutwala Ssaabasajja kabaka mu ggwanga lya Germany. Basuubira okumutwala essaawa zino Katikkiro wa Buganda agenze mu ggwanga lya Bungereza. Bannayuganda basinga tekibasanyusiza basinga bagamba nedda Katikkiro nedda musuubira okubannagamba kabaka obulwadde agwa mu musongozi nga buzuzi odde necessary Katikkiro alina kyamanyi ku bulwadde obuluma kabaka wa Buganda. Weeza comment mu comment section baako kyoteesa gwe nze simanyi oba osuubira Katikkiro alina kyamanyi ku buluma kabaka wa Buganda. Alina kyamanyi alina information konna kamanyi sibira walimu kabaka mwaka mulwadde bannayuganda basinga tekibasanyusiza tekibasanyusiza jjukira mu ggwanga lya Bungereza bannayuganda balawula nnyo Katikkiro obutali abatereka yagiza lwaki bamukola kati ssaawa zino Katikkiro wa Buganda ne gy'alaga simanyi oba just baali beperegeesinga oba baali serious kuba kati ssaawa zino Katikkiro alabika anatera n'okutuuka mu ggwanga lya Bungereza. Wenjogenda anatera okutuuka mu ggwanga lya Bungereza naye bannayuganda basinga baawoningana ne bagamba tebaagalayo Katikkiro wa Buganda kw'osa ne Nnaabagereka kubanga be balumiza kabaka obulwadde okutuuka kweriisa n'okubanga ali bubi mu mbeera bw'atyo. Bannayuganda basinga bamutabukira Katikkiro wa Buganda. Bannayuganda basinga olugongo lwe balussa Katikkiro ne Nnaabagereka bagamba nti balina kye bamanyi ku bulwadde obuluma kabaka wa Buganda. Bw'otunuulira comment section wali ku mukutu ogwa Facebook ku page y'Emmandu ya CBS Emmandu post bye bazitaddeyo zino nga balaga nti Katikkiro wa Buganda agenze mu ggwanga lya Bungereza mu ggwanga lya Norway Switzerland agenze kusinkana bannayuganda okubakumakuma okusigala nga baagala obwakabaka bwa Buganda n'okulekerawo okubuvula kw'ossa n'okubuyisaamu amaaso. Bannayuganda abasinga bagambye Katikkiro kati ki ekimutwala mu ggwanga lya Bungereza. Okutunuulira comment section eziriwo balaga abamu tekibasanyusizza abasinga bagamba nedda Katikkiro musota Katikkiro musota ye yali emabega w'obulwadde obuluma kabaka naye nga kituufu Katikkiro yali emabega w'obulwadde obuluma kabaka. Bannayuganda bangi nnyo bamusimbamu nnyo olukongolo bamusimbamu nnyo olunwe bagamba nti Katikkiro alina kyamanyi ku bulwadde obuluma kabaka wa Buganda. Bannayuganda abasinga bakiremerako bagamba nedda Katikkiro alina kyamanyi. Essaawa eno ku mikutu emitimbagano egisinga amawulire agasinga okutambulatambula ga bulwadde obuluma Ssaabasajja kabaka. Bannayuganda basinga bagezaako nyitekako nnyo amaanyi baletera okulabika nga Katikkiro batwala kabaka mu ddwaliro ajjanjabwe. Ku mitimbagano essaawa zino ng'amawulire agasinga okutwendeeta kyokka essaawa zino Katikkiro agenda mu ggwanga lya Bungereza. Bannayuganda basinga tekibasanyusizza olw'ensonga nti kabaka mulwadde ate Katikkiro ye agenda mu Bungereza. Simanyi nakumanya naye kyantabula nange oba obulwadde obuluma kabaka tebuliwona sikitegeera kubanga ko okumufaako ko kwakoma dda kuba obulwadde bumunyuunyuuta agwawo kabaka yenna yafuukuka dda ffeesi yenna akoze alinga oluti yenna takyategereka si oli kabaka waffe eyali alina kasikini akalungi si oli kabaka waffe eyali alina omubiri omulungi si oli kabaka waffe eyali alina simayiro ennungi kati ssaawa zino yenna alina bwamenyeketa alinga ow'emyaka 12. Ngasibya mu subscribe ngate mubere video kaleki bagita fa Ali TV obulwadde obuluma kabaka bongedde okutabuka ninga Katikkiro ssaawa zino ye agenda mu ggwanga lya Bungereza. Olunaku olw'eggulo n'abatuusizaako amawulire nga obulwadde obuluma kabaka bo lunaku olukya bongera kula era nga bateekaleka muntu wa mu ddwaliro ly'e Germany mu mwezi ogw'omwenda ajjanjabwe
kyokka essaawa zino Katikkiro ye agenda mu ggwanga lya Bungereza naye nga Bannayuganda abasinga abawangalira eyo beesunze okulabika nga bamugajambula bagamba tebamwetaaga mu ggwanga lya Norway. Ab'omu ggwanga lya Norway bagambye nedda ffe tumwetaaga ye n'olw'ensonga nti kabaka waffe mulwadde anonya ki eno anonyeeyo ki eno yandibadde asigala ku butaka mu Uganda ne bajjanjaba kabaka n'asobola okuwona ki kimuzunza nga mukama we mulwadde. Musubscribinge ate mupeere vidiyo no kalayike ensonga za Katikkiro Bannayuganda bamutabukidde mu ggwanga lya Norway.